Suzi, hi. Mama wali wankyawa bulala. Kiki ekiriwo? Benji? Nga Kasa akyaliwo. Benji? Wangi. Mama eyo nga wasiriikiridde nnyo, totufaako. Ng'ofaayo nnyo. Katoolo nnumirirwa. Bansonyiwa akajanja. Ndowooza omuwuuli. Nyenye ku lwaki mufunamu obutakkaanya. Naye kaakati omuwala omulungi nga ggwe akalenzi nga Benja katuuka kati okuba nga kakwegayiriza. Laavu? Ha! Nze eyo nsanga ng'eyise. Ntya? Yeah, wendi dawolde. Gwe ngamba bugambi butya bwe nkuyambamu. Okay. Wendi. Gwe nkubira okubira essimu. Tokonkona. Okay, bye. Ekituufu Saara kuleka nimbeera mulimba ku bino ekyomugaso kikulemye okuvaamu. Thanks. Are you sure about this? Yeah. Okay. Susan, okola ki wano? Tokwata simu zange. Toddamu my messages for a week now. Nakola ki? Nali neetaaga time alone. Ekyo wandibadde okitegeera. Time alone oba oyagala kunkyawa ng'abalaabo bazze bakikola. Oluvannyuma lw'okutegeera obuzibu bwange. Sisobola kukkiriza kudda mu mbeera eyo. N'okusinziira ku ebyo bye wakola. Ki ky'otegeeza? Wali onsudde mu kibiira nfiira eyo jjukira. At least ekyo nkikubanja. Nakwetondera ku byonna ebyatuukawo. Ne bwe banga eyo ensonga gy'oyagala okukozesa tusigale ffenna. Toli mwenkanya. So kati ogenda kunkyawa. Kuba ndaba y'engeri yokka ey'okunnejjako. Ki ekikulowoozesa nti nze mutuufu? Susan, siyina kyendi. Ngaba na room ne mikwano gyange. I don't care. I need you as a person. Ebisigadde bakola bikole. Do you truly love me? Or you just persuaded me to sleep with me? Tuyogera ebyo. Kulwaki? Nga bwe wali tonnafuna ky'oyagala tekyakuwa buzibu.
Nenda kusaba tonsindiikiriza mu nsonga eno. Gwe weeteeke mu bigere byawe ku byonna ebyatuukawo. Oyinza okumala gabira bya just like that? Paamu obudde ndowooze. Jakubira essimu okubuulira ekiddako nga tonsindiikiriza kuddamu mu bukyamu. Okay? Okay. I'll be waiting. Okay. Can I have a word with you? Okay. Nansonyiwa. Batigaye engeri gye muwuliddemu. Olinga ggwamu eguya. Mwagala ebya serious. Kati oyo atalina kyalina. Lwaki akulumya omutwe? Soka wetunuulire. You look to be a woman of class. Kiki ddala ekikwesibya ku Benja atalina waddina kyakola? Proceed. Biwanvu. Kyobamanya sigenda genda nga neebaka na buli musajja okutuusa we nfuna gwe njagala. Ayinza okuba talina kyalina naye omutima gwe mulungi. Ebya ssente ne class si bye ndiko ssaawa zino. Owulikika nga ali ready to settle down. Of course. Naye ng'olinga akyali omwana omuto. Anti I want to build my life nga nkyalina amaanyi. Ze siri ku ebyo nti kusooka kunoonya ssente bla bla. Si gwalina okweraliikirira ku ekyo. Sikiwa nti ne Benjamin ali ready for what you planned for him. Tomanya yeetaaga omukyala ali serious gy'ali okusobola okukyusa obulamu bwe. Kyogamba oyagala kumukyusa. Ngenda kugezaako olowooza tekisoboka. Just nze mbadde nkwalaatinga. Oleme kugwa mu nsobi. Guys like that tebeewummuza. Oyagala kugamba alina abawala abalala? Si kakasa. Anyway, sikifaako ekyo. Nzikiriza bonna aba serious gy'ali. Bali bonna ajja kubaleka. Kankusabire. Anyway, webale for everything. Salisobodde kumulaba without your help. Akadde konna wendi for you dear. Kankusabire means perfect. Oli musiru. Oyagala kunzijamu mannyo. Nsonyiwa. Lwaki okonkona gate ng'omusiru? Simanyi olina byobbi. Kuga nsonyiwa. Mbadde bubi nga njala gendako mmange. Kati olinze eki? Nepos. Kiki? Toyi ziri wendi? Lwaki ondaga bad energy? Olw'okuba nti nnyoko yakulekera ennyumba zisoloozi tekizifuula zizo. Tolaba ng'oyogeza busiru. Bwe zibanga ennyumba za mmange, kitegeeza nange ziba zange. Singa zibadde za kitange, awo nno wandyogedde. Kati nkitegedde. Toyagala nkimanye nti nja kubeera ku lwazi. Kyoyogerako tokitegeera. Sooka ontunuulire. Nkufaananira nga nze. Atalina nsulo. Oba wekakasa kyoli gya tugende mu nnyumba munda olabe wotaaveeyo ng'osaze bwe. Genda gy'obadde ogenda tonjasamira.
Ky'abantu kumanya kyama kyo naye era oli wa lwazi. Kikiyombo lwaki? Kyekino kikosi kyekiri mu kya lwazi kisiiwa. Ate mutabuse eki? Kibadde kinneesirwalizaako nze nkitadde bwe kijja. Otya? Nkigambye nti no kya lwazi. Okakasa? Okikubye ewaluma. Kati olwonteza omutego. Nkakasa. Kijja kwagala okunkakasa nti kyo kyamaanyi. Nina kulaaza. Ekyo kye kikomezaawo nga bukyali kukisomera. Ate? Bannoonya kunkuba. Kiki ate? Nina gaayi gwe nsomeddemu oyo mu betting ku audience ava. Naye ate mu ddakiika y'ekyenda ate katiimu tekakubye ekolayiza. Ne ku mulimu sizzeeyo. Gwe mmanyi nali manyi ebintu bya betting wabivaamu. Mwana waffe guli muzimu. Guli muzimu toyinza kumala gakyesonyiwa ate jjukira mwe muli ssente z'amangu. Kati ndowooza ozifunye. Nagamba ebintu bya betting byesonyi bijja kukuleetera obuzibu. Ndowooza obirabye. Ate tutandika kumbuulirira naawe. Teri watali buzibu. Lwe wali ne Susan wano n'azirika mwali mu betting. Bibeeke ebyo naye tobireeta. By the way, okimanyi Susan yabaddeko wano? Ate ng'ayagala ki? Mbu simanya mmanjako ekyo kinnamutuusaako sirina mweyisirizaako bubi. N'aŋŋamba nti anjagala nnyo era ali ready okubeera nange. Wano? Ate wano akolewo ki? Nange era mbadde nga nti ate kasamye. Igera kukolebwa kite naye